ebintu bingi biri mu happeninga mu Uganda to our advantage ebina bimerukanga butiko Museveni atukaka kugenda mu iPod era abamu ne ba president bebina mutandiso balwanyisa nga twandibalese bulesi kubanga it is to our advantage. Museveni anafuide ddala ku ground yensonga lwaki abaana ba Infinite Class n'abasomera wanene mbakuutira nnyo tutegeere ekintu kye bayita P than SE. It is policies, system and events. Wabula policies zezikola system zezikola ne events ezo zemulaba mu ground. Kati oba tomanyi policies tosobola kumanya interpretation yakyo. Sometimes ekintu kisobola okujanga it is to your advantage naye nga wali mu system kikulaga nti it is your disadvantage naye nga to your advantage. Kakati katogere ku ebyo bibine biri mu creating webipya. Okitegeera ekintu ekyo Museveni anafuye nabagamba nti Uganda ekyukanga Kenya oba Zambia. Okitegeera ekintu ekyo wekyuka zino signs zonna zikulaga nti Museveni anafuye. Gogenda kungamba chama atenga bajja tulwanyisa then wewe bajja tulwanyisa you are politically right but revolutionary wrong. Lwaki njaga watunulie ekifaananyi kino okyaba kino ekifaananyi kino almost byonna bya mwaka gwegumu ne byesingako myezi kino ekimu bakikuba mu 1987 ekya bakikuba mu 1986 bifaananyi byesingako myezi ono Thomas Sankara owaggulu ye Museveni. Thomas Sankara asinkana Gorbachev then Museveni asinkana nani Reagan wa America essaawa eno ye leading aba capitalist ye leading front y'aba capitalist baba democrats abakiriza mu democracy and human rights then Russia ye leading ba communist not China it is Russia leading. Okitegera abatakiririza abagamba nti no survival for the fittest. Kati botunuli ekifaananyi kino Museveni ono wajja mu Uganda yakola ekintu kye bayita fisadi ekyo kyonna kibasomesa kati mukimanyi opposition eyiye nga bali comfortable mu positions rather than overthrowing the government nga sibe baliko nga batuzanyisa kiwanyi. Mukitegere ekintu ekyo kati fe wetwajja ne tutandika okulwanagana ne Museveni ebyaddala ng'ennaku z'omwezi kubanga fe twagenda okulwana nga tugamba bano ba capitalist lwaki polisi zammwe tezikola nga wezina kukola kyemugamba akalulu Museveni alina kabba bwe bati mwene mufandinga human rights mukakasa zitambula. Okitegera ekintu ekyo lwe lwali olutalo lwaffe nga tulumbye ba capitalist bano mu America ne Bungereza nga nakati mukyekalakaasa. Okitegera ekintu ekyo kati we twalumba ba capitalist bano bagamba ku musajja oyo wegendereze polisi zaffe tezikola ne kakati ye Museveni okwagala ate okubalwanyisa ba police makers kye yakola Museveni yadduka mu Russia ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa July omwaka gwa 2024 Museveni yagenda mu kabinja kaki kanam yaba communist si yaba capitalist. Okitegera ekintu ekyo then ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka guno gwennyini ogwa 2025 yagenda mu BRICS yaba communist nayo alwanagana ne baki ne ba capitalist. Kakati ate fe jukira fe twali tulwanagana na ba capitalist nga tubagamba polisi za mwezikola bweziti. Kakati Museveni ono olunako olwaleero kitegeeza nti fe tuwangudde olutalo lwa policies tulwangudde lutya nti Museveni ate kakati still bamunyize ate naddaira mu policies. Lwaki ebine ebimeruka bano ba capitalist bakolera mu kintu bayita multi-party dispensation mwe bakolera oba multi-party system ebine ebingi abali mu America mumanye ebibine ebiriyo mwina ZDP mwina zisimanyizi mwina parties nyingi nyabo mu America then n'abali e Bungereza namwe mumanyi parties eziriyo kye kimu ne France. Okitegera ekintu ekyo kati formation yabine ebibine ebipya ebyo biraga nti already ali mu system y'aba capitalist azeeya ate bupya se yaba communist. Njagala mujjukira omusajja nti yabagambako okutuuka mu mwaka gwa 2026 agenda kuba talina opposition. Kitegeeza ki yali amaze okuteeka line nga amaze okuteesa n'aba communist nti ajjewo ebibiina byonna bamufandinga ateekewo obw'obusikango bwa North Korea. Kakati onako waero tuyingira 2026 ate nga afominga bibiina bipya. Kitegeeza ki nti tumukubye. Okitegera tumukubye kubanga Russia njagala mumbulye parties eziri Russia muzimbulire then mumbulye political parties eziri China kubanga nze Russia manyi Russian Communist Party je manyi yoka era agezaako mwesimbaka amutta then China manyi Chinese Communist Party yoka je manyi era naye agezaako mwesimbako amutta tayagala bibiina bilala. Kati ne Museveni kye yali abala. Okitegera naye ate wojjeno mu ba capitalist fe abali side yaffe bo abali emabega gaffe polisi zaabwe zetwagala okulwaniramu bo balina ebibiina bingi. Era ne president bamukuba akalulu nakola ki nagenda nabagamba oyo Museveni tugenda tuuka ekiseera ngali ku lose situation lero wali etaina option ndala okujjako okudda mu police y'aba capitalist. Kakati ebyo bibiina ebingi bya formize kakiregeze kiddako dialogue wekyali e Kenya
era nabagamba nti Uganda ekyuka nga Kenya oba Zambia wekyali nti Kenya kamyuka yaliwo single party state wabula okwagala okulwanyisa Daniel Arap Moi ate bamuforcinga afominge political parties oshegira then nawe nga badalwanagane fisadi era mbakubye lwaki nti kati buno bubiina ate obula butandise okumerukawo bungi oshegira nayenga ababadde bazanya fisadi democracy oba head bokutusiriwaza ate kati ba president kitegeeza ki bavudde mu position zaabwe comfort zone za bazivuddemu kati either balina okujjanga ba president of which tasobola na kuwangula ba LC1 Elias Lukwago tasobola kuwangula ba LC1 ne wadda ku road mayor ne tumuteekako bali mwezo tasobola buwangula kati kitegeeza ki ndi agenda kusuula wekifo agenda suula ottawero kati wajanga president tugenda mukubaka lukubanga tugamba his excellency Kyagulanyi president yaddako tugenda mukubaka kitegeeza political career ye ekoze eki ewedde kati bali mukwekunganya mu bubiina bwabwe basobola okugenda ku bargaining table oba dialogue ngebiina ebyo bitudde bagende ku dialogue no balabe bafuniramu ebiina byabwe tuba tugenze mu new government bigenda ku operatinga bityanga bibabawaayo kasente kibali mukola era mugenda kulaba dialogue esaawa yonna ngeze wetegera balimu ebyo mu NUP bagisikegende mu dialogue simanyi bakola ki bagala dialogue ya Daniel Arap Moi yensonga lwaki bano mumbala banene abadde bakulya okutuzanya fisa democracy bonna ba president kati kitegeeza ki tukulawundi table balina okubaawo ne bateekako tamuzi zaabwe ku mmeeza kibali mukola yensonga lwaki balimena ogwagulu babere ba president b'ebibiina kibaliko osegera babala business mu Uganda kibali mukola kati nkugambye eno police y'aba capitalist kati atezeemu n'enyiga mu 7 kubanga senge badde y'aba communist tekiriza bibiina bingi kitegeeza by now Museveni yani badde alwana kusanyawo bibiina naye ate omulaba alwana kuforminga bibiina okitegedde ekintu ekyo so that is to our advantage tumukubye kozi n'ekirala nga sinagenda wala ab'oku YouTube mpininga enamba yange nina ba student bangi nnyo ku YouTube banange twagala 5-star certificate 5-star certificate mumpita professor Chama ne sina ba professor bwamwo nga sina certificate ya revolution eno mbasomeseza banange revolution mbasomeseza kwata kyokutte kyonna kulwa infinite class tufune 5-star certificate katweyongereyo okitegeera so ebyo mulabigenda maaso byonna byonna obunafu bwa Museveni byonna byakola wadde mubira bantu bazze tulwanyisa nkugambye obeera politically right but revolutionary wrong kubanga wekibeera nti no politically inze wa fisadi democracy ndaba nti mbakubye hypocrisy kakati sijja kukkiriza alliance ngulwedde bavudde mu comfort zone zaabwe zebakola ki zebalina naye gwogamba nti no bazze kulya mu his excellency Kyagulanyi era naawe obeera mutuufu politically right but revolutionary wrong revolutionary nkugambye police y'aba capitalist ekyawambye ba communist nti kati Museveni tumulemeseza okugenda mu Russia ne China tumulemeseza kubanga talina people power nakugamba the third factor which is people power oba social power yesalawo kati Museveni wa talina people power kitegeeza alemedde okugenda mu Russia wadde yajetegekera neetera wakabinja ka NAM neetera wakabinja ka BRICS ate oforminga bibiina mu Iran mulabayo political parties eziriyo muziraba njagala mumbuulire ensinga eri mu kabinja ako nga balina ebibiina bingi nnyo okitegeera kitegeeza nti chairman amenya amateeka g'ekibiina okitegeera so political parties zebaforminga tebibatiisa just celebrate buli olaba ekibiina ekipya nga bakiforminze jaguza buli olaba ekibiina ekipya nga bakiforminze jaguza kuno kugenda kwa Museveni kugenda kwe okitegeera ekintu ekyo so tabalimba mbu aforminga bibiina kutulwanyisa aforminga bibiina kulaga nti police emukubye kyaliko era aforcinga iPod kulaba nti afuna dialogue ateke bargaining chip ateke bargaining terms ze ku meza ensonga lwaki Nobati Mau yabagambye nti agenda teekawo akakiiko ka transition committee kukyusa buyinza Nobati Mau katulinde gundi ye gye yagambye gyagenda okuleeta mu weeks 3 tulabe weegamba okitegeera ekintu ekyo so oyo ye munafu wamwe Museveni nabagamba nti zino police zinyiga Daniel Arap Moi nakkiriza multipartyism naye olwedde mu Uganda tuli mu multipartyism mwetuli oba tuli mu multiparty system oba multiparty dispensation olwedde mwetuli kati tusobola kunyiga Museveni mutugenda ate mu multiparty no tumugamba twagala Ntebe respect democracy tukuba akalulu oveeko naye nga policies zikulaga nti omusajja mumunyize era zeeyo kati bulijjo yewagira mu Russia okumutaasa Russia takyasobola mutaasa okitegeera takisobola kati kitegeeza kyali omugundi y'Amerika kati wobo kyali mu police y'Amerika kitegeeza tugenda mu kalulu ate we tukakuba kalina kubeera free and fair wogaana tugenda ku activating human rights bakube bananyini police bakujje okitegeera ekintu ekyo so that is how it is muna Uganda mwe bali kulwana wabula olugendo lukyaliwo tulwanagana na muyeekera so
5 star certificate temujerabira. Respect all.